Buzz Sport Trend kwetuli Freza gemanya gange abatwekumiddeko mbeba zamwe na mwena abana abali Dubai abana abali Qatar abana abali Saudi Arabia kyemukola kisinga okuba ekyamanyi anga bulijjo nzogwangu oguza kulabika nti fefeta buli kisoboka information yonna okutusaka ebiriyo gyotamanyi olwaleero ekindese nkalakala kindese nga nena bugisimu fungije zensonga eziri mu Fangoni Forest ekyadala kawedde mudda nkiddamu Fangoni Forest kawedde mudda anti omuto bodyguard kanyama omukulu alien skin simula njogera ku champion Guddo wetwogera kati ebibye bibi ekyadda bobanga osobola bobo osobola okugatta emikono wandisabidde champion Guddo kubanga obulamu kati bwakugattagatta efaana ebyo limu kulaba ku screen nga bitambula Embeera kati bwato champion Guddo bwafaana ekyamazima azimbye face yali muyimbi yayimba n'agamba nti abayimbi balogo tobeerijjako kubanga balogo twebuuza omwana omuto champion Guddo ku myaka gyalina September omwaka oguwedde 2023 gwe gwali omulundi gwe awo saga bwe zaavirawo ez'MC Cuts ne muzeeyiwe okuvaawo ng'ayomba champion Guddo addizibwe wamma champion Guddo addibweyo akobewo ya alien skin finally Kibanda yamala n'awangula champion Guddo n'aggibwayo ekampe gye yali atwaliddwa n'akomezebwawo mu Fangoni Forest buvayo okukomawo process ebadde etambula bulungi na bukimu kibadde bulungi paka olunaku lwali wendi kubreakingira story ne wendi kugambira bino champion Guddo Embeera gyalimu mbi obulwadde bwajjanga obusaaga obwamukwata n'azimba face yasooka kuzimba liiso ng'ebisaaga wetwogerera kati amaaso gazimbi natakyasobola kulaba takyatambula okusinziira ku bigambo bye yekenyi champion Guddo ng'akozesa omukutu gwe kwa social media yavuddeyo n'ateekayo ebigambo n'agamba nti kyonna kye kiri I'll be fine n'amaana concluding ng'agamba naye nga lwaki ologa omuntu atakuliiko kitegeeza ki si bigambo byange kanziremu ndikusomere byonna nga bwe biri champion Guddo ku mukono gwa social media yavuddeyo n'ategeeza bw'ati whatever case is I will survive inshallah nagamba lwaki ologa atakulinaako buzibu kitegeeza ki kitegeeza nti kyonna n'Embeera champion Guddo gyaliko kati wateekobba waliwo abamukwatiddemuko ye nga ye mu ndowooza yagamba waliwo abamuloga ekyamazima Munnayuganda sabira champion Guddo Embeera gyalimu mbi bino bwe bijjidde banga tewanayitawo ddene ne alien skin yakamoteeka ku mukutu gwe ogwa Twitter oba ogwa X era nga nayogera ebigambo bye bimu quick recovery champion kitegeeza champion Guddo Embeera gyali mu Fangoni Forest ekyaddala mbi nnyo si yekka asoose okubeera mu mbeera efaanagana ku bwetu bangi abembe twaba balwadde nga balwala ebitategereke ekyamazima wandibiyita ebyokusaaga wandowooza nti ali mu katemba netugenda okukeera ku makyanga champion Guddo bamubika asobola okugatta emikolo gyo baako nekyokulusabira Fangoni Forest ekyaddala erina abalabe bangi ate mu byo balondamu omunafaani werabira nti champion Guddo yeringa weakest point yeringa point enafu gyosobola okuba mu alien skin okunafuwa nze ndowooza bandi banga bakikoseza kagenderere okulabika nga banoonye gye bayinza okulabika nti bagonzaamu amaanyi g'omulenzi ono kuba bakimanyi alien skin waba ne champion Guddo ayinza okubeera anirule kivulaba nti champion Guddo waba munafu n'alien skin ayinza okunafuwamu mu byakola kitegeeza kayinza obba kati nga kali wala ku ye bakikwata ku alien skin nga y'omuntu Embeera champion Guddo ye eri bubi Freza gemanya gange bagita Buzz Sport Trend akwetuli afetuli okuwa updates buli kigwawo okwagala okumanya amazima kye kigenda maaso byonna bijja wantu tewerabira subscribinga likinga osharinga tewerabira okuleka ka comment yako akasabira champion Guddo okulabika nti abeera bulungi